mwaka 2024 gwe tulimu nakuso mwezi lero ziri 2 erinnya lyange Zesonko Muhammad muli mutyo abanywanyi obulamu bugamba butya. Embeera si ya mulembe nnyo tubale tubuliridde mu nkennako as you know, naye embeera y'obulamu eyange ze side eno eri a bit challenging kitegedde bulungi nnyo, naye at least I'm on treatment. Mbere jja kubanga eteera inshallah. Webaze Katonda obanga olabe ku mwaka 2024 waliwo ababadde babuzaayo essaawa olunaku ewiiki ne batasobola kutuuka. That's why ebiseera ebisinga obungi ffe tuba basiraamu ddiini yaffe etugamba nti weebaze nnyo Katonda omwaka gwakuyisizaamu era omusabe gw'ogenda mu gutambule bulungi, so tovuma mukadde. Okitegeera, tovuma mwaka mukadde because tomanyi ebiri mupya bigenda kuba bitya. Kyekimu na kubakulembeze twagala Katonda abeere nga atukyusizaamu mugeremu oba endala, naye sometimes abaliwo bagamba gwalabyeko ye mwana. Kitegedde bulungi nnyo. Kale olunaku olwaleero enkuba tufunye ekire ky'enkuba ekisookedde ddala mu mwaka 2024 kibadde ky'amaanyi ddala nnyo era ebitundu ebisinga obungi okwetooloola Kampala bwe biti bwe bibadde bifaanana. Enkuba etonye. Nze nsanze mu kibuga Kampala nga nkomawo era neggamye Nakawa. Waliwo shere eryawo Nakawa eri kumpi n'ettaawo eri side eno ng'ojja Jinja Road. Tonye phase esooka n'etonye ey'okubiri evudde side zeno mukono Jinja n'ejjange etonya n'eyingira ekibuga Kampala. Naye ebitundu ebisinga obungi ffe bye tumanyiiko ebyokwetooloola ekibuga Kampala amazzi gasazeeko era abantu abasula mu slums mu ghetto embeera ey'omugotteko nga bw'oyinza okubeera ng'ogamba leero balabika si baakwebaka. Amazzi paka nakati wenjogerera budde bwa kawungeezi buzibye ne bakyagase n'olaba nga bagajja mu mayumba gaabwe. So embeera si ya mulembe side eyo era abamu tusimatuse mazzi gabadde gatutwala. So sure ebyaddala amazzi gabadde gatutwala era mulimu abagagudde mukirizo bagaana. Oyinza okuddamu okuwulira report olunaku olw'enkya nti amazzi gonna ge baatutte waliwo abaafiiridde mu mazzi. So ekibuga Kampala okwetooloola ffe tuyisaawo ne tujja ne tuyita ku spear ne tukkirira ekyamboga waliwo amazzi agasalaawo mangi nnyo. Tubadde ku zugu yaffe bodaboda nane gwe mbadde naye naye nga baaba amazzi nga piki owulira nga gagitwala naye ng'olina okulemerako because olina okutuuka ewaka kkiriza obagana kuriskinga bulamu. Then neewazeeko awo waliwo ewaddako mu makatikati ng'onaatera okutuuka ebbanda naye ng'omaze oyita ekyambogo. Kati ate okutuuka ebbanda wennyini okusala abaza mugoberera emboozi za Nakafu abala story yasookera ddala amazzi ge nagenda ngoberera tugatuuseeko nga tokyasobola kusala wali nga abantu bakwatiridde nga mulina galinda gakendere baleke babeere nga basala. Era ababadde basobola okubalirizibwa okuyitawo nga tulina kuddayo kukuba ppanya kuyita kyambogo waggulu kwetooloola kuka ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'ebbanda kwetooloola paka Kamuli Road Kamuli then okuyitamu okugweno kwa agenda kati nga Fasula Coral Spring obabeera bagenda sayidi z'emukono naye nga n'emmotoka ennene ng'olaba nti amazzi gaagala kugitwala era bangi bakoseddwa. Kitegedde bangi tusimatuse mu mbeera efaanaganako ng'eyo. So kankolekere ebifaananyi bino gende mu maaso ng'olaba embeera nga bw'ebadde mu kibuga Kampala n'engodde ez'enjawulo jaamu akwatiridde naye ng'embeera evudde ku mazzi agasaze wakati mu kkubo. Empeereza yaffe ebadde ntonotono obudde buno olw'ensonga nti obulamu tebutambula bulungi ne tusabe Allah abeere nga atusaasira tujja bba nga tusuuka bulungi tubeere nga twongera baate nga tubaweereza because tubaweereza kirewa lazima kwegumya naye nga tobulamu bokkiriza obagaana tuli baana aba munaku tetuli baana ababoobwe bw'otakola tolya so tulina okuba nga twewaliriza. Kale nze Sonko Muhammad Marenja ali ku kamera tujja batukoma program zaffe endala kambalekera ebifaananyi bino mulaba amazzi nga bwe gabadde. So tuleeta programs endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gana kuwerawo.
Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 150.